بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baganda bange ne bannyinaze mwenna abalungi abampuliriza, tugenze ku kyafaayo ekirala ekyaliwo omwaka ogwaddako ng'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam awezezza emyaka 16. Kino ekyafaayo kyali kiyitibwa Hilf al-Fudul oba kye twaliise nga Hilf al-Mutayyabin. Hilf al-Mutayyabin oba Hilf al-Fudul endagaano ey'abeekubya akawoowo oba endagaano ey'abeeyita ab'ekitalo nga tebalina gwe bafaako mulala. Lwaki kyayitibwa bwe kityo? Olw'ensonga nti bwe baakolanga endagaano zaabwe nga baddira ne bateekawo eyali badde nga cupa y'akawoowo nga bagenda bagikwatamu ne bakwata mu kifo kimu ku kisenge nga bonna basiigawo akawoowo ako. Ekyo ne kitegeeza nti bonna basazeewo ekyo kyonna kye baba bateesezzaako kikolebwe nga bwe bakiteesezzaako. Erinnya eddala ly'erinnya erya Hilf al-Fudul, abo abaali beeyita ab'ekitalo nga tebalina gwe bafaako mulala. Lwaki kyali bwe kityo? Olw'ensonga ze tunaategeera mu maasoko awo insha Allah. Wano omubaka yali mu myaka ndowooza nga 2, emyaka gy'atambulamuuko awo. Ekyafaayo kino kyaliwo mu Dhulqaada, omwezi ogumu ku myezi egy'emizizo fenna gye tumanyi, era omu ku bamanyi abawandiisi b'ebitabo abalungi be twesiga ye agambira ddala nti omubaka sallallahu alaihi wasallama wano yalina emyaka 2. Omusajja mu kika kya Zubaydi, kika kiva mu bika eby'Yamani. Abayamani bwe bagendanga e Makka, naddala ebika ebisinga tebabatwalanga abalangira oba tebabatwalanga ab'ebbeeyi, ab'ebika eby'ebbeeyi. Kati ono omwami yali ava mu kika ekyo ekya Zubaydi, era tebali nga ebika bya Thaqifu oba ebya Hawazin bye twayogerako mu lutambi olwaggwa oba eby'Abakuraishi. Bino ebika byali si bya bbeeyi nnyo. Ndowooza era mulaba nti kino ekika ono omwami kye yali avaamu oba omusajja tekyalinga kika ky'Abakinaana oba eky'Abahawazin. Edda olubereberye lw'Obusiraamu nga tebunnajja, ekika kyo kye kyakununulanga. Bw'wabanga toyina bantu bawerako gwe ng'okafiiramu, ate bw'wabanga n'abantu nga bawera awo nga bajja kutya, kubanga oli bwe yakukolanga ekibi nga bonna bajja nga bawoolera eggwanga. Era oli infact bwe yalaba oli bwe yabanga n'ekika nga kiri wala. Ekyokubiri, oli bwe yabanga n'ekika nga kiri wala nnyo n'egyali baakukolanga ekintu kyonna kye baali baagala. Eyo yali jahiliya. Lwaki? Nga balina ensonga zaabwe nabo, nga bagamba nti ani anaakutaasa oba ani anaakununula bwe baba bakutuusizzaako obukyamu bwonna. Kati ono omwami yatunda ebyamaguzi bye mu hajji. Hajji yali tennatandika bulungi, baali bamanyi okuleeta ebyamaguzi ne babitundira mu hajji ne baddayo ne ssente eziwerako. Kakati yatunda ebintu ebyamaguzi bye. Bw'amala obitunda yabitunza omusajja gwe baali bayita Al-Aas ibn Wa'il, taata wa sahaba fenna gwe tumanyi omwatiikirivu Amru ibn al-Aas. Al-Aas ibn Wa'il yali musajja w'amaanyi, nga mututumufu, nga musajja mukozi, nga musajja mukozi, nga musuubuzi w'amaanyi, ng'ava mu kika kya bbeeyi eky'abalangira, nga musajja mutontomi, nga w'amaanyi, musajja mmekete, ate nga musajja mugagga. Kati Al-Aas n'agamba omusajja ono, nja kuwa ssente zo nga omaze okulamaga
nga omaze okukola emizizo, ng'omaliriza emizizo gya hajji. Jangu ng'omaze emirizo gya hajji enda kuwa sente zo. Omusajja bw'amaliriza hijja n'ajja ewa al-Aswi okumuwa sente ze, n'amugamba nti komawo enkya. N'akomawo olunaku olwaddako, n'amugaa komawo enkya, n'amugamba komawo olunaku olwaddako. Omusajja n'akikakasiza ddala nti al-Aswi yali tagenda kumusasula sente ze. Ate nga bwe batyo bwe baali bakola sente nga bazze okulamaga. Ono omusajja bwe yalaba nga sente ze zigaaniddeyo, kyava agenda mu bika ebirala. N'agenda mu Banu Hashimu, Banu Abdiddari, Banu Abdi Manaf, aga nti njagala mbadde nsaba munnyambe. Ono omusajja alabika tagenda kumpa sente zange. Al-Asi ibn Wa'il musajja mugagga, musajja mufuzi, toyinza kubeera ku sayidi nkyamu ku musajja afaananako bw'ati. Era buli omu nga amutya, buli omu atya. Ne bagamba tugenda kukola tutya. Bw'amala okulaba nga bano nabo bamuyye butaka, kyava asalawo n'agamba nti ensonga kazirinyisa enkandaggo. Ensonga n'azirinyisa enkandaggo. Edda engeri gye tugenda ku social media olwaleero n'oteekayo ekigambo ekigenda viral oba nekitambulira mu seconds nga 2 nga kyatuuse dda w'okyagala. Bo tebaayina social media waffe, wabula baali batontoma nga batuula wansi ne batontoma ne bayiya ne bawandiika ekitontome kyonna ne bajja ne bakyogera mu lujjudde oba ne bakitontomera mu lujjudde. Kati ono omwami bw'atyo bwe yakola. Ate baali tebalina na kukiwandiika, wabula baali tebawandiika na bitontome, byali bibajjira bujjizi mu mitwe gyabwe. Katonda yali yakibawa kino ekyokutontoma. Katonda yali yakibawa nga kirabo. Akati Katonda yali yakibawa nga kirabo. N'atontoma, bw'amaliriza okutontoma, ekitontome kitambula ne kituuka ye we yali akyagala. Ennaku bwe ziyitawo, ya ala fihirin bimadlumin bidaatahu limakkata na'iddaarin bibatuni makkata na'iddari wannafari. Owange Fihirin yali erinnya eddala baali bamuyita Quraish kubanga yatandikawo ddala mu butuufu ekika ky'Abakuraishi ekyekimmemmette. So nga ate Abakuraishi baaliwo before olubereberye nga Fihiri tannayingira mitambo, naye bw'ajja n'atandika okukiyooyoota n'okukifuula ekyamakulu. Kati omusajja agamba nti ya ala Fihiri, owange abange abantu ba Fihiri, abange ab'ekika kya Fihiri, limadlumin bidaatahu, yenze gwe baatutteko ebyamaguzi bye ne bamulyazaamaanya. Ebintu byange babitwalidde mu Makka mwennyini muno, nga ate ndi wala n'ekika kyange era ndi wala n'abantu abasobola okuntaasa okunjija mu mbeera gye ndimu olwaleero. Wa muhrimun, nga nkyalimu ihraamu zange sinnazayambula, ash'athin, nga nkyajjudde ettaka, enviiri zange sinansanirire, lam yaqdi umratahu, sinnamaliriza na umura yange. Ya lirrijaali, abasajja bange baliwa okunnyamba. Wa bayina alhijri walhajari, wakati wa maqam Ibrahim ne hajaratul aswad, ejjinja eriddugavu ffenna lye tugenda ne tunywegera. Inna alharama liman tammat karamatuhu, mazima ekifo kye bayita haramu kisaanidde kibeeremu abo abalangira ab'amazima. Wala harama lithaubin fajirin ghadiri, nga si kirungi omuntu kwambala lugoye olwo nga teyalusasudde
nga yalulyazaamaanyizza. Temulina bitiibwa, mubeera mu Makka, mweyita balangira, mweyita ababudaabuda era abaaniriza abalamazi, naye si kye muli. Nkitegedde kye muli ebika ebibbi, muli ebika ebiryazaamaanya, muli ebika ebitalina bwenkanya, muli ebika ebyavu. N'abasomera kati amawulire kyegava gadduka sipiidi, kyegava ganguwa nga bwe mumanyi amawulire amakyamu. Kati Az-Zubayri ibn Abdul Muttalib n'agamba nti kino ekintu tetuyina kukima mazzi, ekintu kino kikulu nnyo, kitukwatako ffenna era tuyambe omwami ono. Era ensonga ne bazitwala ewa Abdullahi ibn Jud'an, yali musajja w'amaanyi nnyo era nga anko wa Aisha radiyallahu anha. Era yali wa kitiibwa mu basajja bonna ab'e Makka oba abantu bonna ab'e Makka. Musajja nga ayaniriza abagenyi abayooyoota era bonna baakuŋŋaanira mu nju ya Abdullahi ibn Jud'an nga basaba okola endagaano. Bonna ne bakkaanya omulundi gumu nga bakkaanyiza ku oyo alyazaamaanyiziddwa nga tebafuddeeyo kika kimwavaamu kw'ono amulyazaamaanyizza. Era ne beekobaana bonna ne bagamba nti tujja kubeera ku ludda olw'oyo eyalyazaamaanyiziddwa tuusiza ddala lwe tunaamutaasa ffenna n'afuna ebintu bye byonna. Era bonna ne batindigga ne bagenda mu maaso ga Kaaba ku kisenge we baali basiiga pafyumu, mu kifo ky'okuba nti engeri ffe gye tukwata ekkalaamu n'olupapula ne tusayininga ne tuteekako emikono gyaffe gyonna, baali basajja nga tebamanyi kusoma ate era tebamanyi kuwandiika, wabula kye baali bakola baali baddira omukono gwabwe ne bagunnyika mu kawoowo ne bakasiiga mu kifo kimu. Era bwe batyo bwe baakola. Era y'ensonga lwaki ate era yatuumibwa Hilf al-Fudul, endagaano ya Fuduli. Lwaki bagiyita Hilf al-Fudul omulundi erinnya eryokubiri? Olw'ensonga nti ye Al-Aasi ibn al-Wa'il yagamba nti ensonga zino tezibakwatako. Fuduli ensonga etabakwatako gye muyingiriddemu. Ate Fuduli ebiseera ebisinga oluusi kitegeeza omuntu awulira nga mu butuufu ye asaanidde, ali entitled. Nga bw'olaba kabaka abo, si buli kabaka nti yeeyisa bw'atyo mu mbeera, naye waliwo omuntu gw'osanga nga ye kitalo butalo ali entitled, yamanyi nti n'ensonga esookera ku ye. Kati ensonga bwe yajja obubi n'aga nti bino sisobola bikkiriza. Era kino omubaka sallallahu alaihi wasallama atutegeeza n'agamba nti nno najulira mu nju ya Abdullahi ibn Jud'an endagaano we nasabibwa okuwa obujulizi nga ne bwe naali badde nga ndi musiraamu era naali kikoze. Era n'agamba nti mu ndagaano eyo bonna bakkaanya ne bateekako omukono ne bagamba nti ekyo kyonna ekyali kimuggiddwako oyo eyali alyazaamaanyizibwa kyali kirina okumuddizibwa mu bulambalamba ate era mu bujjuvu. Ate oli eyali alyazaamaanyizza oba n'omuntu amufaananako omulala nga tayina era nga tajja kuddayo kukola nsonga efaananako ng'eyo ey'okuswaza ebika by'Abawarabu ekiseera ekyo. Kati mu kino ekyafaayo n'ekyo kye twayogera olubereberye tuyigamu ki? Eky'entalo ez'obwononefu na kino tuyigamu nti si kibi mu Busiraamu okulwanirira ekintu kyo. Ekintu bwe kiba nga kikyo si kibi okukirwanira. Ekyokubiri kye tuyigamu nti okulwanirira amazima oba okuyimirira ku mazima tekyetaagisa kuba musiraamu oba si musiraamu. Omuntu yenna bw'abanga ayimiridde ku mazima abeera mutuufu mu ddiini yonna gy'alimu. Ekirala kye tuyigamu ekyokubiri ky'ekyokuba nti si kibi mu Busiraamu okwegatta mu bintu ebirala ebitali bya Busiraamu, kuba kati zino entalo tuziraba nga zaali za bwononefu. Ekika ekyali kirwanyisa kyali kyononefu, ate n'ekika ekyali kyetaasa kyali kyononefu. Naye omubaka teyejjusa kubeera mu ntalo ezo okuyamba. Lwaki? Olw'ensonga tuyigamu
nti si nsonga za busiraamu zokka ze tulina okwegattamu.